Mu nsisinkano eno bannadipi mu bendobendo lya Masaka bagendereddemu okwekuba mu ttooki okulaba butya bwe basobola okugonjoola ebizibu bye basanga mu kulonda okuwedde. Bukya okulonda kuggwa, bannakibiina ki DP babadde tebasisinkanangako mu kitundu kino kulaba butya bwe bayinza okugonjoola ebizibu bye basanga bibatuuse n'okufiirwa ebifo. Ekibiina kyaliwo kubanga waliwo jejeemu olubadde lutambuzibwa naddala bannaffe abaava mu kibiina kya DP ne bagenda mu NU nga balowooza nti bayinza okumira DP ne bagisaanyaawo. Mary Babirye Kabanda ng'ono yaliko omubaka wa Masaka mu Parliament ate nga ye muwanika w'ekibiina ki DP asabye bannakibiina okwerabira byonna ebyabatuukako wabula bakozese akadde kano nga NUP eyuga mu Masaka okwezza obuggya. Essaawa yasirise kati abantu bategeera gye bakola ki ibalaga abagenda mugende mubagambe omuyaga gugenda gukka. Kabanda era asekeredde pulezidenti w'ekibiina ki DP era nga kati ye minisita ow'ensonga za ssemateeka Nobert Mao eyasalawo okwegatta ku Museveni nga n'ebifo bye yabasuubiza tabibawanga. DP yalina okukola alternative government. Nakyobola abamawu bo baali balowooza nebagala ddi bawabuuyi tebabigaba obuyinza tebabugaba obuyinza balwanira buki. Tetugenda kubeera mu lutalo lwa kuyiwa musaayi mu kibiina wabula tuli mu lutalo olw'okwogera ebintu ebisimbye ku mateeka n'obumanyi. Wano ono wasinzidde n'ayanja enteekateeka y'okuddamu okuwandiisa bammemba abapya mu kitundu kino n'alabula abalowooza obuteewandiisa mu makubo matuufu nga bwe batajja kwetaba mu kulonda kwa bukiiko bw'ekibiina. Netumanya bandi betugenda okulonda atalijesalinze tajja kulonda ate ono tolina kaadi kubanga toli mmemba wa DP okujjako ng'ofunye kaadi. Wabula kye tutakkaanya nakyo beba abalowooza nti bajja kutambuza ebiwandiiko ebifu n'empapula ezitategerekeka bagende nga bawandiika bammemba bababuzebuze nga babatwala mu kibiina ekirala. Ekyo tekigenda kusoboka. Dick Lukyamuzi munna DP agamba nti mu bendobendo ery'e Masaka waliwo n'abakulembeze abaali bagenda mu kibiina ekirala nga beetegefu okudda mu DP. Era bangi bamaze otutuukirira abamu bali ku bifo nga balondebwa etteeka nga libakwata bwe balangirira kati nti bakomyewo naye balinze okutuuka mu mwaka ogwokuna gwe tumanyi obulungi nti guwera mu maayi w'omwaka ogujja 2025 era ng'abamu beeteesetese okukomamu mu kibiina kyabwe kye baba bazimba. Essaawa zitusuubiza nti bonna byonna bibadde byakuyiga era tugenda kuyimirira wamu nga Democratic Party ewatali kwegattana mu ntiina wakuba okulwanirira ekibiina kyaffe okuddamu abantu. N'olwekyo eno ebadde entandikwa butandikwa tulowooza nti ekintu kino kigenda kukolebwa mu bitundu ebyenjawulo era emirundi egy'enjawulo okwongera okuzzaamu abantu baffe amaanyi. DP kye kimu ku bibiina ebyasinga okukosebwa okumerukawo kw'ekibiina kino bannakibiina gye baddukira olw'obutakkaanya obwali mu DP ebiseera ebyo nga beeyawuddemu n'obubondo nga DP block eyali tekkiriza mu bukulembeze bwa Nobert Mao. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.